obumanyirivu obwesigwa obw'omu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi Oluganda ku Lubogola Semba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Banjule fumu ogalamira ndaba musanje evudde mu nsikufu mpozi ng'olinda nkungulu taleetezebwa amayinja kugalata kwa kanyomero kitonto gumbya nnyonyi mu budde buno obw'ensononsi Waguma Kisuule mbalingizaako yonna gye musuze nti mutya nno sebintu yebale kubayisa mu biseera eby'amaanyi g'olukokola ku mutala bukoto n'ebitundu ebyetoolodde ekiddedde kikyamaamidde embeera naye newankubadde nga guli bwe gutyo abasoma embeera bagamba osanga kayinza okwememula mu biseera ebijja tusobola okussaawo abiri ennyindo n'eba yakusatu wadde nga tunaabiwulira tadduukirira nduulu abakedde okukwazza n'abandi okulinya enkumbaali musooke munoonye obujjo naye mutte ku bigere kubanga akwasiza magagala essanyu lye libula okumutta bino bwe munaabanga mubikoze munaawulira ennyonza byesindikira mu kikande mugamba empongo terumbye ekisaaka. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty, tafuna Ugachick sumakaya sana, Ugachick sumikala yewoma, Ugachick kasukuna tuta, Ugachick supayasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Ye tewali kubuusabuusa tugenze buterevu mu lupapula oluyitibwa The New Vision luwandiise nga lugamba ti Ministry evunaanyizibwa ku by'ensimbi n'efulumyawo obuse 6 mu obuwumbi 400 eri ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo bagenda okusasula pensoni n'obusiimo obw'enjawulo enteekateeka ya gavumenti ya parish development model etandikira byenkulaakulana mu miruka egy'enjawulo ne bakubulira okwongeza kusasula ku kwongezebwa kw'abasomesa ne bannassaayansi emisaala gyabwe abasirikale bejje erya UPDF tinabo mwebali nnyo mu nteekateeka eno kakobogo onoogisomako ku mugguukiriro kuno tosobola kuyitawo nga togirabye dabayo omukazi wuuno mu disitulikiti y'ewakiso yazadde abaana 5 baba nembeera yiine batunuza nkulubaga nga musiri gwa ntula mbonebba beebuuza tusobola tutya okuyimirizaawo bano ebigambo bino jabbiraba wano sibibeere n'ebyewala beebunamwaya wano mu disitulikiti y'ewakiso wogenda okusanga ebikwata ku mukyalo ono nebba siri ayolesa mubiri omusajja asituddeko 3 omukyala n'asitulako 2 dabayo The New Vision bw'avudde awo n'akuleeterayo ebigambo ebirala agambye nti poliisi eriko ateeberezebwa okuba omwokerezi bwe yakubye essasi eryamutiddewo byabadde mu ggombolola y'Erubaga okumpi n'ekibuga Kampala si wala nnyo wano okumpi ddala mu bitundu eby'emasanafu erudda awo ng'abapoliisi nabo bamwekengedde ng'ebikola byakola birina ekintu kye bireeta National Social Security Fund ekitavvu eky'abakozi kyeyongera okukuuma obulungi n'okusasula ensimbi ez'abo abatereka mu kitavvu minisita wuuno ojja kumulaba wano avunaanyizibwa ku by'ekikula ky'abantu n'ebirala bigwa mu kkowe lino wuuno wano kaakati ne minisita omuwanika ow'eggwanga Matiya Kasaija baabadde ku ssunsulira ekkulu erya gavumenti ery'amawulire erya Uganda Media Center mu Kampala ne babaako kye bannyonnyola ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization kisiimye n'okutendereza Uganda tiyakola omulimu makula gennyini okusindiikiriza okufuutiza n'okumegguza eri ekitalo ky'ekirwadde eky'Ebola ekyali kibaguse mu disitulikiti y'e Kasanda ne Ginaayi y'e Mubende anti bwagenza okuziba olunaku olwajjo nga Uganda erangiriddwa nti ekirwadde ekyo tekikyaliwo naye abakugu ne bagamba tiwadde nga guli gutyo bagenda kweyongera okunoonyereza kiki ddala ekyaleeta ekirwadde ekyo yaani gwe kyasookera ddala okukwata ndaba wano Ramadhan Gobi omuwandiisi omukulu era omuteesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyensimbi aliko byannyonnyola ku nsimbi ez'enjawulo muno olwaleero mulimu amawulire gaagano wano gagamba nti minisita avunaanyizibwa omumyuka wa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekibuga Kampala wuuno Kabuye Kyofa Togabye aliko byannyonnyola n'okulwanirira Kampala Capital City Authority ku nsonga y'ettaka eryogerwako kazaalabulwa eriri wano mu Kisenyi okumpi n'ekibuga Kampala ensonga ezikwatagana n'okuliyira abantu abalina ebifo ebiyitibwa ebigenda okuyitamu omudumu gw'amafuta ojja kulaba wano engeri gye banaasasulwamu naye ebintu byabwe bijja kufundikirwa mu Maaci w'omwaka guno
dabayo ewaliwo kampuni y'abakoreya egenda okuzimbira Uganda ekifo eky'enteekateeka y'amaanyi ga nuclear okuvamu amasanyalaze n'ebirala nti kigenda kuwementa obuse 33 olwo Uganda eryoke yeeyongera okulinnya omutindo. Amalala agali wano gaagano jaggalaba. Omusumba Robert Kayanja owalubaga Miracle Center Cathedral wuna agamba nti ye amaanyi agatadde nnyo mu nsonga ezikwatagana n'ebyobulimi. Ensonga zino n'engeri gyazinnyonnyolamu ojja ziraba titayogera byogere naye n'okubitandikako yabitandikako dda. Abantu balina bye basobola okulabirako balyoke balabe enkulaakulana bw'esobola okuba. Abayizi abasinye ey'okubiri ndaba physics, abayizi abasinye ey'okubiri ndaba mathematics. Bino wano holiday package osobola okubaako by'osoma mwattu bw'onooba ng'olabye olupapula luno olwaleero. Ebyemmwanyi za Uganda bibino wano jabiraba ti Russia yino ewa egamba yakuwaayo dola za Amerika 15 buli kilogram. Ebigambo ebikwatagana n'emmwanyi ya Uganda eno onoobisomako muno olabe bwe biyimiridde. Ebigambo eby'emizannyo nabyo bifuatulo mu New Vision afulumye ku makyago olunaku luno olwaleero. Teekako buteesi akatabo kano olabe gye binaafundiikirirwa byonna nze nkuzigiridde nti kafulumye. Waliwo akatabo akalala wano akafuluma omulundi ogumu akayitibwa African Business. Magazini eno ojja giraba wano bagamba nti mawanga gasemazinga Africa akatabo kano katambulira ddala ne katunda ebintu bingi. Ojja kulaba wano ebikwata ku misolo kusemazinga Africa engeri gye gibadde gikosaamu amawanga ag'enjawulo bifundikidde bifaanana bitya 2022 waggwereddeko. N'agamba nti tusuubira ki ekiyinza okubaawo mu mwaka 2023 naddala binaatuuka ku nsonga ezikwatagana n'ebyenfuna. Ensonga za African Business bakuleetedde abakulembeze abasemazinga Africa nga boogeraganyamu n'abakulembeze mu America. Biki ebiyinza okuvaamu omwaka omujja 2023 nga gutandise era n'abuuza naye kati abakulembeze ba America n'aba Africa buli omu ayigira ki ku munne. Bavudde awo aba African Business ne bakuleeteramu ebigambo ebirala ebikwata ku kusiga ensimbi mu by'amasannyalaze kusemazinga Africa. Kati nno mu lupapula luno ogenda bisangamu nabyo babireese ne bannyonnyola n'ebirala wano ne bagamba nti Africa ebadde n'okusoomozebwa kunene mu nkulaakulanya ya tekinologiya atali omu naddala avaamu ebyo eby'obutonde ebiyinza okuvaamu ensimbi ne zigasa amawanga gano. African Business muzingiddeko awo akadde kantwala akasiribaggo njagala nkwateyoko olupapula olulala ate tulabe engeri gye lugenda okutambulamu. Olupapula lw'enkutte lwoluno wano ogenda dulaba bawandiise mu lupapula luno luyitibwa The New Vision, luyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor awandiise wano n'agamba nti gavumenti yafulumizza obuse 6,400 eri emisaala ne projekiti ezitali zimu. Tebaawukanye ne luli olusoso lwa The New Vision naye bano bakuteereddewo enkola mwe batemetemedde obuwumbi ne baga nti egiri ya UPDF ne bannasayansi babawadde akase kalamba mu obuwumbi 8 okusasula pensoni ne bakawa obuwumbi 129 ebusiima obulala n'ebigwa mu kkowe lino obuwumbi 132. Ensonga y'enteekateeka ya Parish Development Model ey'enkulaakulana ne bagiwa obuwumbi 264. Kaakati no zisettendekere za gavumenti ne baziwa obuwumbi 144. Eyo yonna nteekateeka egenda kuliibwa ku nsimbi ziri eziwerera ddala obuse 6 mu obuwumbi 400 bwe zinaatabaazibwa eggwanga mu bifo ebyenjawulo zibeeko kye zikola. Daily Monitor awandiise n'agamba nti ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kyalangiridde Uganda nga bwe tekyali mu kirwadde ky'Ebola. Abakugu mu nsonga ezikwatagana n'ebyobulamu baabano babannyonnyodde wano. Ndaba wano Natalie Brown omubaka wa Amerika atuula mu Uganda gattako ab'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna. Wuno wano ojja kumulaba Dr. Jonas naye wuno atudde wano mu kifaananyi ekyawamu. Bano babadde mubende awaabaguka ekirwadde kino omukolo gwabaddeyo olunaku olwajjo okusiibula Ebola eyafufugaziddwa mu ggwanga. Rwanda yeekyusiriza mu kitinga embazzi ku nsonga z'abanoonyi b'obubudamu abava mu Democratic Republic of Congo. Bwe bwazibidde olunaku olwajjo nga pulezidenti w'eggwanga ery'e Rwanda Paul Kagame alya n'ennumba. N'agamba nti okulaba omunoonyi w'obubudamu afubutuka okuva e Congo okudda mu Rwanda nga baboogezaako ebigambo ebikikinike n'ebyakasalo. N'agamba tajja kulinda kwogera byangwiririro kaaleke ebigambo ebyo bikomaawo abanoonyi b'obubudamu bagendeko awalala. Ojjukira ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 January omwaka 1983. Ekifo eky'omubaka bibino wano ojja biraba.
ojja biraba nti ekifo eky'omubaka ow'ekabalole ne kirangirirwa yali 1983 ne kirangirirwa tikyali kisigadde nga kyereere. Kaakati amalala agali wano gaagano wano jaggalaba waliwo omukazi zaali ennaku z'omwezi 12 omwaka 1932 January omukazi Bato Uyat n'alondebwa okuba omukazi yali asookedde ddala okutuula mu lukiiko olunene olwa seneti y'eggwanga ery'Amerika. Ensonga zizino wano gavumenti zegenda okuyitamu okukolako oluvannyuma lw'ekirwadde eky'Ebola. Mulago yeetaagayo obuwumbi bwa siringi 16 bazimbe amayumba ag'abasawo n'okuddaabiriza agaliwo. Labayo abakozesa bakyalemeddwa abamu tebatwalayo nsimbi ez'abakozi be bakozesa era ogenda okukakana obuwumbi bwa siringi 200 zandibadde zitwaliddwa eri National Social Security Fund ekitavu eky'abakozi. Minisita avunaanyizibwa ku by'ekikula ky'abantu n'ebirala bigwa mu kkowe lino wuuno yabadde aliko byanyonyola ojja kumulaba Betty Amongi. Kakati amalala agali wano kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya atandise okubuuliriza ku bikwatagana n'ensimbi ez'abaaliko ezikwatagana n'ebyabo abasomerako mu Makerere University aba Makerere Convocation. Ensonga eno yiino wano jjagiraba kaakati no ensonga bagireeseemu eggulire. Ebigambo ebirala ebiri wano olwaleero bibino wano nti ensonga ezikwatagana n'obulamu bwa Mubaka Ssewanyana akiikirira obugwanjuba bw'Emakindye mu Paalamenti Eriasa Lukwago Lord Mayor n'ab'ekitongole eky'amakomera buli omu ayogera bubwe ku bikwatagana n'obulamu bwa Ssewanyana ono. Mukakati ebisinga bifuuse by'amatankane nga zibagamba ez'abaazikekeza mu 1945. Yaliko omumyuka w'omuduumizi wa poliisi wuuno ojja kumulaba kyefulumya yafiiridde mu ggwanga ery'Amerika kitalo. Kifaananyi kye bakireese naye ogenda kiraba wano. Gavumenti eyimirizza ku nsimbi ez'okuwola abayizi 100 abadde basoma mu zisettendekero. Kiki ekireese bino mu nsonga ya nnoso kubula onoobiraba. Abatuuze baatabukidde abalaalo ne babasuuza ente ne babagamba nti mwanguweeko na mangu okubanga mwagala obulamu mutambule mugende ewammwe. Ojja kulaba ebigambo bino gye biri abatuuze kye baakoze abalaalo. Amalala agali muno olwaleero gagamba nti Lumumba Hall Makerere University nti omulimu gw'okugirongoosa n'okugizza obujja gutandika mu mwaka 2024. Banka enkulu eya Uganda nayo bagikuleetedde enteekateeka zaayo zeerina zenkubuulira bubuulizi ebiri mu lupapula luno kubanga bingiko ebifulumya olunaku olwaleero. The New Vision Daily Monitor bwavudde awo n'akutuusa ku by'emizannyo ndabawo wano okuwuga ne kalenda yaako nga bw'eneeba. Wansi eno ne bakuleetera badminton genda waggulu eri olyoka olaba ebikwatagana n'emizannyo egy'enjawulo egyazisettendekero n'emirala gamba ng'egy'okudduka. Bakubuulira ebikwata ku basebbeyi eno n'engeri gye batabukidde ensonga y'emisinde bagiryemu ensimbi. Ddala tugenze butereevu mu lupapula luno oluyitibwa HICDI News Agency olufulumira ku mukutu gwa intaneti. Bakugambye nti ababaka abana Republican abasinga obungi mu lukiiko olukulu mu ggwanga ery'Amerika balangiridde okubuuliriza kwabwe ku nsonga ezikwatagana ne Pulezidenti wa Amerika Joe Biden. Baagala omukutu ogwa Twitter n'ekitongole ekiwanika babeeko bye babawa ku ebyo bye beetaaga okunoonyereza ku mukulembeze ono. Olulumba lw'Ebola olw'omulundi ogwokutaano lwalumba Uganda lumale lutta abantu 55 lwafundikiddwa mu butongole. Ebigambo bino HICDI News Agency ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna bwe kyalangiridde Uganda tekyali mu kiwuka kino oluvannyuma lw'emyezi 4 egibadde egyakatigusa nsolima. Kati n'etteeka erikwatagana n'okweyambisa obubi enkola y'ebikalimagezi n'ebirala ebigwa mu kkowe lino Computer Misuse Act Ssekooti etawulula enkaayana za ssemateeka eriko obuwakatirwa bwe yasazizzaamu. Ndabayo amalala agali wano olwaleero Pulezidenti Yoweri Museveni tewakyali kubuusabuusa kwonna akomawo avuganye ku bwa Pulezidenti wa Uganda ekisanja eky'omusanvu. Ebigambo bino olwaleero bibino wano ogenda biraba tewakyabula emyaka 3 kumpi okutuuka ku kisanja kino naye enteekateeka zonna kumpi zizino zimaze okubabuulirwa. Ndwerekereza olupapula olwo n'engenda mu Top Secrets lwe bagambye nti Uganda's most popular paper. Bagambye nti ensonga ezikwatagana bibino wano ojja biraba ensonga ezikwatagana ne Pulezidenti Yoweri Museveni n'omusikaawo n'ayinza okumuddira mu bigere zizino wano ogenda zisanga. Ne bakubuulira nti omukazi ayogerwako Lydia Duraru yeyatta General Kazini yaliko omuduumizi w'amagye tuwuno Duraru agenda kufumbirwa
gwagenda okufumbirwa n'ebirala biri muno olwaleero mu lupapula luno luyitibwa top secrets bibino wano ojja biraba bigamba nti waliwo abamu kubatawagira Muhoozi Kainerugaba okwesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Kakati bwe luvudde awo ne lukuleetera wano meeya Uhuru ow'eggombolola mukulu w'ekibuga agamba nti abantu abamu pulezidenti Museveni be yalonda bakolere mu Kampala Capital City Authority mbwe emirimu tebagikola baafuuka banafuluboje. Ojja kumulaba wano Lubongoya Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform agamba nti NRM tesobola kubagula bonna n'ebamalayo. N'olwekyo okukuba ekyobugazi ekibiina kya National Unity Platform mbu gavumenti eye NRM eyinza okuba nga eringa etema ku lw'ennamuganga. Onoobisoma mu olwaleero mu top secrets. Ndwerekereza n'enkwata olupapula olulala oluyitibwa Ono Bwino awandiise lwaki baleeta Kayihura okubala Kongo. Ogenda biraba wano kakati n'ebirala bibino wano bakugambye nti brotherhood of skull and bones biki ebiri wano eby'amakabinjako enzikiriza bibino wano jjagiraba ey'obulabe. Omanyi bwe bakwata omuzimu ogwo ekisiraani ekikubaako bw'ologa omusajja oba omukazi okwagala ennyo n'afa. Ebigambo bino olwaleero biri mu lupapula luno oluyitibwa Ono Bwino. Manchester Derby ensonga lwaki Guardiola yeekengedde Ten Hag awamu ne Rashford mbuno asumulukuse. Cranes micho abasambi be yatutte mu Chan babano abagoberako ddiiru ndabawose mwogerere wana alina byanyonyodde. Ndwerekereza nalwo n'enkwata y'olupapula oluyitibwa ennyanda yino yeegambye abange bino nabyo bikulu byetaaga okumanya ani awona weekend eno yakufana kuwona mu Premier League nga tiimu ennya ennene zitunka mu zidabi. Kati ne bakubuulira ebigambo ebirala wano ebikwatagana n'emipiira egitali gimu. Real Madrid eyagala Harry Kane kiki ekiddirira bwe baba nga bakoze kino. Ennyimiro ya liigi nayo bagirense enkuba y'omuyindi nayo ne baginyonyola wano. Zonna z'osobola okusomako z'omanyi ordinam under oba over zonna ozisanga muno olwaleero olupapula luyitibwa ennyanda. Nkuta olupapula lwa Bukedde akadde kantwala akasiribaggo. Bukedde awandiise wanaaga nti eby'omuwala ow'akatambi ebizuuse ku musajja abalwanya biri muno olwaleero. Bakubulira gavumenti bwefulumiza obuwumbi 31 kusasula abasuubuzi abagibanja. Omukazi akubyewo 5 n'asoberwa. Dabayo atalina sitamina agamba tetugatta mboozi. Musayo lya Bukedde afulumya olwaleero mwana muwala akamirwa ebinamwali n'abagereka alabudde abavubuka ku biragalalagala n'agati mmala gafuweeta bye mutategedde. Mbaka Sewanya n'abamuwadde ekitanda. Onoobisoma wano olwaleero. Ababodaboda baabano basibye ow'emmotoka emiguwa. Kiki kino? Ojja kumulaba mu kifaananyi wano olwaleero ekireeteddwa. Baabano abawadde amateeka amakakali. Omuzungu wa Vipers asisinkanya abazanyi. Ndejje tubidde n'emisolo emizanyo gya University gigino wano. Chelsea ne bagikubuulira engeri y'ensiike ya Fulham gyetaddeyo omutendesi awazibu. Mbisoma mu lupapula luno oluyitibwa olwa Bukedde afulumye ku makyago olunaku luno olwaleero. Bannange ebigambo biringa miina eteggwa mu kibano obyerekereza bwerekereza nga binda kyalakya bwagamba nti ebyolumberwa nnyanyali looza ebisigaddeyo tunaabiwuliza nga ate maze okusulamu emibwasi egiwerako. Mwebale kwettanira kanyomero kano bataayi mugende mu matundiro mugende mwegulireyo kopi. Nange ekirekawo ekikomye okkuba embuga ya Nabuzaana awo nange wempojjookedde enkyeno si kulwanga ngwa mu nkomoggoli ezaagawo moggo eziringa ebiy'omutegerwa emitaagwa. Kale nno bwe bityo owuwe bw'aba ekikere mulooza kiyonka ensonzi. Obwo bwe buwomi bw'empapula z'amawulire ku lubuto lwa Semba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda.